Kale banyamune basebo tubaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe nze Sesanga Batte the Great bwe tutambula nga tutunulira ebintu ebigenda maaso mu ggwanga n'okubaganya ebirowoozo nga tubigaayagaayamu ku lw'ensi yaffe Uganda. Tuli ne kansala akiikirira abantu ba Kawempe North 2 mu lukiiko olw'ekibuga Kampala, Kampala Capital State Authority, ye Saulo Kulya. Sebo tukwaniriza. Nange nesimye okubeerako nammwe. Webala obuweereza. Obuweereza tubukola. Tubuulize ku bantu bo. Okusookera ddala njala twala omukisa guno okusooka okwebaza mukama wange Sesanga n'abalala bonna babatuwa omukisa ate ne tujja ne twogerako eri abantu okulaba nga naffe tulina ettaffaali etteeka ku ggwanga lyaffe. Nja kwebaza abantu bonna aba Kawempe North benkiikirira ne bannakampala otwaliza wamu ne Uganda yonna kubanga tuli bakulembeze ab'ekibuga eky'eggwanga lya Uganda. N'olwekyo bonna mbalamusizza nembebaza emirimu gye bakola ate n'abo bayita mu kusoomooza mbasabira era batubasabira Mukama abagumye kubanga Mukama yagaba ate era yajjawo. N'olwekyo ekiseera kyoyitamu ekikyamu weekwase Mukama omusabe olabe nga akikuyisaamu. Omubaka we yakomyewo Segirinya Mohammed eddoboozi ly'ekyebando. Mukama Katonda tumwebaza olw'okuba nga asobozesezza muganda waffe Muhammad Segirinya okukomawo. Juzi bukulu batte nagendako Mwanga Kanyo Hospital Nairobi okulaba ku mukama wange kubanga aba mukama wange. Era kyampa Katonda yampa omukisa okubanga nagenda ne mulaba nandibadde muswavu ekiseera kino okubanga akomyewo nga saasobola genda mulaba mukama wange. Naye n'olwekyo twebaza Mukama olw'ekisa kyamutaddeko okubanga akyali mulamu. Ate era twongera okumusaba amususe mangu kubanga ffe nga bannakawempe nga bannayuganda tumumisinga okusinziira ku nkola gye yali akoze obuweereza obutuuka ku muntu wa wansi. N'olwekyo tumwetaaga tulaba nga tulina ettaffaali ddene lye tubulako. Oba oliawo singa abadde nga teyafuna buzibu twandibadde tuli wala nga Kawempe ne Uganda yandibadde eri wala. Oba oliawo yandibadde alina ensonga z'asobodde okubanga agusizza kubanga ennaku 10 ezisooka ebintu bye yali asuubizza okukola almost yali nga amaze okubikola. N'ekyo twatumuliramu essuubi ddene okulaba nti atutwala mu maaso nga bannakawempe obanga Uganda otwaliza wamu. Okay. Oli mu KCC ku kaada ya National Unity Platform. Esewo. Naye tetujja kugamba nti ebibiina by'obufuzi byonna biri bulungi. Naye n'ekibiina kyo tekiri bulungi okuviira ddala naawo w'otuula mu kanso entalo okuyomba n'okulwanagana bingi mu bakansala. Naye tutunule ku mutendera ogw'ekibiina ku national level ebigenda mu maaso. Honorable Mpuuga ow'ekitiibwa omumyuka w'omukulembeze bwe baawummuza n'ekiwayi baakoze omukolo. Simanyi ku ndaba yange oba gwabadde successful oba tegwabadde, naye kirekawo ekibiina enjawukana nga zino ziba nga zigenda zeetondatondawo. Okusookera ddala waliwo ebintu byetasobola kwewuunya mu Uganda olw'okuba nti tuwulira abantu waliwo ekintu kye tuyita Musevenism. Bannayuganda bayinza okuba tebannabakitegeera naye waliwo kiyitibwa Musevenism. Musevenism yayingira mu buli kimu, buli institution ya gavumenti n'ezitali za gavumenti mwayingiramu ekintu kye bayita Musevenism. Kati ne mu biina by'ebyobufuzi bino bye tulimu nga ffe bye twegattiramu era Musevenism mwali. Era neewuunya nnyo bannayuganda basobola okwewuunya ebintu ebimu ebifaanananga okulaba nga ebibiina tebikwatagana. Kubanga Mwami Museveni lumu yagamba nti okutuuka 2020 wagenda kuba tewaliwo ebibiina byabufuzi. Naye mu Katonda nga ye bw'atalya nguzi muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajjira tebamubala mu byobufuzi teyalimu. N'ekyo ye Mwami Museveni bye yali ayogera ng'abala bano banne byobufuzi balina DP, FDC, Jema n'abalala be yali amaze okutegeera obunafu bwabwe ab'amataayi abo. Kakati n'olwekyo teyamanya nti waliwo omuvubuka omuto agenda okujja n'amaanyi ag'ekitalo. N'olwekyo yagenda olaba nga buli kimu kiguddewo nga takyalina kyakikolera. Kakati agezaako okulaba butya bw'asobola okuyingiramu NUP. Mwami Museveni y'omu ku bantu abalabisa nti bw'otunuulira sikando ya Mwami Mpuuga bagamba nti ebintu ebyaliwo 2022 tuli mu 2024 nawe bitegeerekese ate nga biri ku mutimbagano nga n'ebbaluwa emuwa ssente erabikira ku mutimbagano. Tolowooza nti nno yaveeyo from nowhere oba wa Katonda mu ggulu n'egenda ku mutimbagano, waliwo abagiteekako era balina ebigendererwa byabwe byebyo. Okusookera ddala abantu bagenda baga nti Kyagulanyi ensonga tebazikutte bulungi, naye njala kutegeeza nti n'obwo obulungi bwandibadde olowooza nti bwe bandibadde bazikwatamu
era wandibaddewo ebigambo ebikola ki ebiyitingana. kakati njagala mukulu Sesanga oteeberezemu tisenga His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu teyavaayo ku kwogera ku nsonga ya bbaluwa n'okuteekawo embeera okugamba nti ffe twasuubiza abantu obwenkanya n'obwerufu n'olwekyo obanga walabise mu mbeera ng'eno olina okuwummula ku lw'obulungi bw'ensi yo n'ofiisi olina okuwaayo ofiisi ne ssente n'ozizaayo ne weetondera ne bannayuganda senga teyakyogera n'asigala ng'akolaganye ne mwami Mpuuga ne bagenda masere ebigambo byandibadde byogerwa nti olaba abali baagala otwala obukulembeze munnaabwe bwe yatutte ssente tebalina kye basirise busirisi n'olwekyo ebyo tubisuubira byandibaddewo ebiri n'olwekyo enkola entuufu eri etya tubikutte tutya nze weetoleza nti muganda wange Mpuuga yakola ensobi yandisoose neyefumitiriza n'alowoozaamu n'agamba Uganda tugyagalawa okusookera ddala tulina okuba ne wetwagala Uganda weebeeraga n'ekyo Uganda gye tukuliddemu gye tulaba nga omuli w'enguzi talina waavunaanibwa omuli w'enguzi talina waavumirirwa ekyo si kye twagala twagala Uganda ng'omuntu waali enguzi asobola okuvumirirwa nze ekyokulabirako ngamba n'abantu tuweetaaga na kujja ku lumbe ne mu kanisa twetaaga kugoba kubanga tutwalirwa kijja okuduulira abanaku nga gw'olidde eri ssente zaabwe ojje mu kanisa oduule tojje mu lumbe obeere wamu kale n'abantu abayisibwa obubi abali mu mbeera embi naye ng'ate gw'oli mu mbeera nnungi ate ne gy'oli ekolebwa amateeka tolina mateeka g'osobodde bateerayo tolina kyobaagalako kubanga okusookera ddala zino ssente ezibaweebwa ezo miliyoni 5 ntono abo abantu batwala ssente nnyingi lwakuba nti ogwo gwe mukisa gwe twasobola okutegeera nezitwasobola olabako nga ziri mu kiwandiiko naye bangi abakolanga abo ne batwala ssente z'omuwi w'omusolo ate ne batafa ku muntu wa wansi kubanga bo balinga abantu babakozesanga madaala wamala otuuka eyo oba oliawo ne bakola ebintu ebiki ebyagenesiti abantu bano aba wansi ekyokulabirako nze ngamba abantu ne tuli babife ng'abakulembeze era singa abantu ba wansi basobola otegeera obukyamu bw'abakulembeze ffe nga nange neetaddemu kuba ndi mukulembeze obukyamu bwe tusobola obbakolera abantu singa bakyawa abakulembeze oba oliawo n'okulonda singa tebalonda oba singa bakola ekyo ekituufu ekisobola okwerwanirira nga bo ne bagamba kati kino ekiseera kimala bano be tulonda tebasobola tulwanira ffe katwerwanire tukyuse eggwanga lyaffe kusooka amateeka gonna agakolebwa mu palamenti naffe mukesi tukola ordinances naye omuntu asobola okugamba Sawulo nga tetukulaba Sawulo kiki naye nga ebimunyigiriza tebikolebwa ku ground gyakola ki gyabeera ebimunyigiriza bikolebwa ku kanso kubanga ordinances n'amateeka tugakolera ku ki ku kanso so nze okujja gy'oli olusi kiyinza obutakola kimala nga nkukoledde etteeka ki ebbi erigenda okunyigiriza n'olwekyo abantu bano balina kutegeera mateeka ki agakolebwa era makanso bw'oba bandibadde kale gavumenti etuterawo enkola nti tuddayo mu bantu ne tukola enkuŋŋaana ne tubabuulira bye tukoze amateeka ge tukoze ge tuyisiza n'agagaanye lwaki tuganye okola ki ogayisa n'olwekyo ebyo bye njagala tulabe nga tusimbako omulamwa kuba bino bitudaivatinga kutujja mu buweereza wakati bw'otunuuliranga ekyabadde e Masaka nti mukulu Mpuuga yagenze n'akola okusaba nga yeebaza naye ekyamazima ekiseera kyeyakoleddemu okwebaza nze ndowooza tekyabadde kituufu byonna yandibasoose bifumitiza nga bakuvunaana okulya emiliyoni 5 ez'abannayuganda ezitali mu mateeka gwe n'osalawo ogende weebaze simanyi oba yabadde yeebaza olw'okubanga yatwala ezo ssente oba yabadde yeebaza olw'okuba ng'atwala ssente z'omuwi w'omusolo ebbanga lyamaze nga azitwala n'olwekyo mpozi nga kibadde nti yadde yeebaza ebbanga lyasobodde okuba nga asobodde otwala ssente z'omuwi w'omusolo oba ng'oliawo abantu tebategeera so kati nga yeebaza kiri ekiseera ekyemabega kyabadde azitwala nga tebategeera naye kati nga bategedde n'olwekyo tulowooza nti nga bannayuganda ffe abakulembeze abali mu byobufuzi twandibadde tuyamba abantu okubawa ekyo kye beetaaga okufuna kubanga ffe nduli ya Uganda bwe guba muti ffe nduli ffe tuli wansi ffe tukutte naye nga ate tukozesebwa abantu abeenoonyeza ebyabwe nga ate naffe tukimanyi kubanga wotunuulira muganda wange Mpuuga kubanga gwe tusookeddeko ajja kunsonyiwa n'abatuuliriza naye gwe tulina okwogerako kuba kakati yembeera eriwo kubanga wotunuulira mukulu Sesanga njagala oddeko emabega katono olowooza ebintu Bwanika byayogera bibye bw'oyinza okuŋŋamba nti Bwanika byayogera bibye kubanga wotunulira mukulu Mpuuga mugezi tayogera naye alina omwogezi we ye Bwanika nze ndowooza nti ebintu byonna byonna Bwanika byayogera biba bimugambiddwa mukulu Mpuuga oba oliawo senga mukulu Mpuuga tasiima Bwanika byayogera oba oliawo senga Bwanika takyayogera
kubanga yandibadde yamugaana dde okola ki okwogera kubanga bw'abanga alaba byayogera tebimwongerako tebimuzimba yandibadde yamugamba dda bikole ki bireke naye omukulu Wanika bw'aba ayogera olaba nti balina ekigendererwa nti balina omuntu gwe bakolera wazira tebakolera bannayuganda kakati bagenze ne bakola okusaba naye okusaba twakulabye era abantu abaddeyo twabalabye oba oli awo oyinza obutewunya lwaki babadde bakola ki babaddeyo oba oli awo bamaze ebbanga ne mukulu mpuuga nga bo balina engeri gye balabamu ensonga bwezitambula nga ffe bwe tuziraba bo si bwe baziraba nga kyabawaliriza okugenda nenkwatibwa ennaku ate nga ndaba ne muganda wange Seggona naye nga gyali naye nekyo ne tutekyewunya nnyo mukwano gwe batambudde bonna tasobola muvaamu kyenjagala okulowooza era kyenjagala okulaga bannayuganda tulifuna ddi nga tugamba Museveni nga batufuze ne impunity gye batutaddeko n'abantu be ab'olubatu ate nga ne bano abatulaga nti no baagala okujja mu bukulembeze nga tasobola kulaba nsobi ya munne olwaleero sesa nga tukolagana nawe wano ompadde omukisa okujja okwogerako eri bannayuganda naye nsobola okubuulira amazima kino okoze kibi osobola okumbuulira amazima nti Sawulo kino kyokoze okoze kibi nekyo twagala abakulembeze abasobola okubuulira ku bantu amazima kubanga tubirabyeko mu nsi endala tugenda ne twegomba abazungu naye oluusi ne tubeegombako ebintu ebimu ate ebirala ne tutabyekola ki ne tutabyegombako ne tubegombako ennyambala entegeera yaabwe naye enneeyisa yaabwe ne tutagyegomba engeri gye bakolamu ebintu kubanga omuntu mu Amerika omuntu amasannyalaze gasobola okuvaako nga yabadde avunaanyizibwa ku masannyalaze naye nga si yagaggyeko naye n'alekulira olwokuba amasannyalaze gavuddeko mu kiseera nga ye yavunaanyizibwa oyinza olaba nga n'omusango si gugwe naye n'atwala obuvunaanyizibwa naga nti mbadde nina okuweereza ensi yange kino ekikolwa ekyaggyeko amasannyalaze saa 2 nga tegaliiko nina okulekulira oba oliawo mpa omukisa bwabadde munafu bwange mpa omukisa omulala jje aweereze naye mukulu Seggona bw'abanga aga nti oli mukwano gwange tuvudde wala nolwekyo nga mukwano gwo talina kukola nsobi ate awo nzire beega ne neebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine eyavaayo n'agamba nti noba onoobeera muganda wange noba onoobeera mukyala wange noba onoobeera ani n'agezaako naga nti nabwana abeera gwe edi mutwe n'okola ekintu ekitali mu mateeka sijja kuyimirira naawe nolwekyo omusajja oyo Katonda amutwadde nga kirabo bannayuganda mweyongere okutegeera ebyobukulembeze byammwe byenfaanana kakati bino byonna byonna bibawe ekyokuyiga nti abasajja ababadde baliwo nga bagamba nti no bavuganya gavumenti eriko oba oli awo babadde bakolagana ne gavumenti oba babadde tebalina njawulo naki na gavumenti kubanga ne baba tebakolagana n'ebikolwa byabwe n'endowooza zaabwe zibadde tezaawukana nnyo n'ezo ze twagala okujja mu bukulembeze nolwekyo tulina omukisa munene okulaba nti tutegeera ebyobufuzi by'eggwanga lyaffe tubigoberera tulonda abo abantu abalimu ensa tukooye abakulembeze ab'ebitiibwa naye ng'ebitiibwa byabwe ate tebibalabika nga biboogerwako bwogerwa kubanga ekitiibwa nze nandirowoozezza nti n'omuntu n'owaba atambula n'ekitiibwa kye nga kimulabikako nga tebakimutuuma butuumi nti ow'ekitiibwa naye ng'ebyo byakola bimulaga nti wa kitiibwa nolwekyo tukubiriza abakulembeze mwenna mubeere b'ebitiibwa naye tebabayita buyisi baki babitiibwa tutunuulira nga Honorable Abedi ne Honorable Joyce Baagala leader of opposition business mukamawo Joe Ssenyonyi aga nti enkola gye mukola emirimu ku bukiiko bwe twaba okulembera tekyatumatiza temukola temutuwa lipoota temutubuulira bigenda mu maaso kati mulekulire saidi ya NRM nega nti abaweereza balungi mubatulekere be balina okubeerawo era ne bagaana okukyusa okwabadde kukoleddwa NUP ne leader of opposition oba oludda oluvuganya kyoleka ki ekyo kisooka okusookera ddala ekyo ekikolwa kye bakola Mwami Museveni ne gavumenti ye ebyo byeyagala kubanga okusooka eyagala divide and rule ate ne bano bakolerako divide and rule tebafuddeeyo okukitunuulira kukiraba kubanga baabalaba nga balina ennyonta ey'okulya essente ne bavaayo mu lwatu ne balaga nti no bo bali against NUP kakati ebyo balina okubakolako nga babakozesa okubalwanyisa naye nze neebaza nnyo ekibiina kyange ekya NUP era eyo spirit gye kirina gye bagigenda nayo tusigale nga twogera ku nsonga eziruma abantu kubanga gwe baba kuwadde akakiiko nga tokola lipooti kubanga ezo lipooti ezikolebwa mu bukiiko ze ziyambako okulaba gavumenti butya bwegenda okutambula n'ebirala kati bwe ziba tezikoleddwa omuntu n'ava naga nti abano tebakola nolwekyo beetaaga tubakyuse tuteekewo abantu abasobola okukolera eggwanga lyaffe kubanga awo tuli ku levo ya ggwanga ate olinaava eriraga nti abo abantu temubakwatako mubaleke nolwekyo
ye Mwai Museveni tekyewunyisa kubanga yagamba ne bwe kiba kidomola nga kisobola situka ne kigamba yes ekyo mu kironde nolwekyo eyo nkola ya NRM era tulowooza tugivumirira okuba nti no basibako bannayuganda abantu abatasobola kuweereza ab'ekibugwe ng'omuntu bali bagamba nti no omuntu ono tumugjeyo olw'okuba tasobodde kukola kimatiza abantu olinaga nti tubaleke era kyalabikirako ne ku mukulu Mpuuga nga tumugobye nga NUP etudde nega nti bamuwummuzza ku bw'okomishona era ne baga nti etteeka teribakkiriza nolwekyo singa abantu abadde tebafevalinga NRM oba oliawo bandibadde bavaayo naye engeri gyekiri nti nno bali ku opposition naye emirimu gye bakola bagikolera NRM nolwekyo NRM tesobola kukkiriza kola ki kubajja mu bukulembeze kubanga ye bakolera ebyo gwe mulaba tebakola mu bye mwagala naye bo balaba bakola bo bye bakola ki bye baagala nandi ndowooza nti babalemezaayo olw'okuba bakola bo bye bakola ki bye baagala tebakola kubanga yo gavumenti tekola kuyamba bannayuganda ekola okuyamba ekibiina ekyo ekiri mu buyinza ekyenaalemu okusigala nga kiri mu buyinza oba oliawo balaba nga bye bakola bibayambako okusigala mu buyinza ate nga bw'obajjawo baleeta abalala basobola okuba nga tebabayamba kusigala mu ki mu buyinza so bayinza okuba eyo advantage gye bakola ki gye bakozesa okulaba nti no babakozesa babe nga basigala waawo kubanga babakolera bo bye baagala tebamanyi nti enkya osobola okutwala omuntu omulala asobola okuba nga alingiriza kati nga olaba luli mu commission mwalimu muganda waffe zaake we bamujja mu commission n'ezo sente wezakola ki wezafulumira senga Zaake yali omu commission ezo sente tezandikoze eki tezandifulumye tebandibadde tebabawa milioni bita nawe Kasimo tebandifunye naye bakozesa advantage asobola ogiremesa si lwakuba nti alina amaanyi agagiremesa naye basobola okuba nga batya okubalabisa kubanga 222 bino tulegera 224 kitegeeza nti nno waliwo awo omukisa we bamuvulungutanyizaawo ne bakozesa omukisa okulaba nga bayisaawo ezo sente era ne bazeegabira oba oliawo senga yaliwo kati kiringa wombuziza nti olwaliro tulina ababaka ba NUP bali mu 5 n'omusobyo mu palamenti 5 kati omuntu asobola ova n'abuuza nti abo ababaka basobola okulemesa gavumenti okuyisaawo ebintu byayo kituufu tebasobola kulemesa kubanga enamba ntono naye okuyita mu bo tutegeera ebitambula mu palamenti n'ebikyamu ne tubimanya senga ababadde tebaliiyo oba oliawo bingi ebyandibadde bikolebwa ku bannayuganda nga tetubimanyi kubanga bali ababadde babikola bandibadde bassa kimu ate ani yandize tutubuulira tikakati twayisiza etteeka ku mafuta ligamba bwe liti tikakati twayisiza kino kigamba twandibadde tetufuna mukisa nolwekyo omuntu okubeerayo Zaake bwe yali wali komisona twali tusobola ofuna omukisa okuwulira mangu ki amaloboozi agafa mu komishoni tutunuulira nga 2020 mu mwaka lulu bannayuganda beesiga nnyo abakulembeze ba National Unity Platform okuva ku babaka ba palamenti okuva ku bameeya okuva ku bakansala n'abalala naye ababaka ba palamenti in fact kibadde tekibeerangawo ababaka ba palamenti nga n'ekisanja tekinaggwako n'oyo yagamba nze ndiwe NUP naye sibaagala njagala Muhoozi njagala Museveni njagala gundi nti nze oli n'abanga yakalondebwa ennaku 6 ne bafulumya ekibaluwa nti ono gwe mwalonze waffe ne ssente ezakola kampeyini ffe twazimuwa oba mwagala obujulizi buubwo ne bavaayo olutalo ne lutandikira ddala munda we naga nti nze gwe muwummuza sijja kuwummula waakirika nkola olutalo mu kanso gy'oli abakansalazi be balonda abasinga baali baagala mukisa kufuna mpapula genda bweru era nawulidde nga muteesa okuyimiriza ssente ezibadde zibasasulwa muleme okwonoona ssente za kanso bwe mubanga NUP abantu beyawa omukisa okuweereza abantu baba disappointinze to that extent kansala mu KCC naye ng'afugira South Africa afugira mu America n'ebitundu ebirala kyoleka ki okusookera ddala kansooke ku kyaba kansala ebigambo ebimu byemuwulira Sesanga ebimu bya bulimba ebimu gavumenti eteekamu propaganda okulaba nti oba oliawo bamalamu bannayuganda amaanyi naddala ku nsooka y'okulonda ekisooka nze ndyawo Kampala Capital City Authority tulina baganda baffe abagenda ebweru naye nga tebagenda mu bukyamu bayita mu mateeka abamu bagenda kusoma ne bagenda ne basaba kubanga obuvunanyizibwa bwe buli bayita mu sipiika ne basaba ne bagenda ne basoma baliyo mu mateeka ate njagala kutegeeza abannayuganda nti si ba NUP bokka be balina bakansala abagenda abebweru awo we tuli ku Kampala Capital City Authority waliwo bakansala babiri aba NRM ow'abavubuka Shamimu Awali ali bweru n'owabakozi
Buganda ffe Ssempijja Bismarck naye ali weeru naye bo tebabakola ki tebaboogerako naye nga kyebaagala okulaga baagala oteekawo ekifaananyi ekiraga bannayuganda nti oba oliawo tebalonda buki bulungi wanga nze lumu neewuunya waliwo lumu nali ku TV okwo naye ndaba Mwai Museveni ku mawulire ng'agamba nti mweno mwasindikira abantu abatategereka tuloza nti ye gye bamusindikira abategerekeka waliyo ebyenjawulo osobola okkibuuza nti bw'otuuka mu constituency omuli ow'NRM mulimu enjawulo eyawukanako ne muno omuli aba NUP nga njawulo tewali nolwekyo bannayuganda twagala kwongera kubagumya nti obwo busonga butono ku nsonga eziruma bannayuganda nolwekyo temubutunuulira nnyo kubanga ekigendo kya gavumenti kubamalamu maanyi nti ne bwe munaalonda olaba bano be mulonze babalekawo bagenda ebweru waliwo enkola eyitibwamu okulaba ng'omuntu asobola okugenda ebweru mu mateeka bw'aba tagenze mu mateeka etteeka limukwateko kubanga Kampala Capital City Authority Act 2010 erambika bulungi amateeka agafuga ti kansala bw'anaabanga atambudde anaakolanga bino bw'anaabanga amaze entuula ordinary council 3 nga tatudde anaakolebwanga bw'ati nolwekyo abantu bonna nga bagenda ebweru nga tebagenze mu mateeka gavumenti ebateekeko omukono gwayo ogw'ekyuma balemera kutwala ssente za gavumenti zaki za bwereere nolwekyo kuba naffe tetwagala gavumenti esasula abantu abatalina kyebakola kyebakola nolwekyo obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okukwata kwabo abantu abagenda nga tebaise mu mateeka basobola okuba gye bali awalala kubanga tulina amagombolola 5 mu Kampala nolwekyo nze mbadde mmanyi bano betukiika nabo ku kesi naye abalala bo gavumenti esobola ogenda maaso n'okulondoola n'okumanya abagenda mu mateeka n'abatagenda mu mateeka nolwekyo amateeka ne gakola ki ne gabakolako kubanga ffe tugamba nga NUP twagala gavumenti egoberera amateeka kati bw'oba ng'otuula ku kakiiko akagaba kaadi oba akagaba bendeweera okuvuganya ku bukulembeze obw'enjawulo oli n'obanga wamuwa kaadi agenda akiikirira abantu ba Kawempe North 2 kulya Sawulo gwe wooli naye bw'abanga ekisanja kyonna yakulemberayo emyezi 4 n'akomawo emyezi 6 ng'akoluluka n'atera okutuuka bajja n'akusaba kaadi ogimuwa nga yagenda kusoma mbale munaye nagenda kusoma biki bajja n'asaba kaadi ogimuwa nga kyewamuwesa kaadi teyakikola okusookera ddala omuntu senga aba agenze ebweru okusookera ddala sooka otegeere kyabuntu bwe baali bakulonda genda bweru nedda bwe baali bakulonda kuweereza banna Kawempe tugeze nganzi emiruka 4 gye ntwala kati bw'obanga osobodde okugenda emyaka 5 naye ng'emyaka 4 n'emyezi 4 ogimaze wabweru ate okomyewo oyagala okuwa kaadi oluvannyuma lw'emyaka 4 n'emyezi 4 yagala kaadi n'akalulu tekiba kyabwenkanya kubanga oba wasuulawo omulimu nze nandiroza nti omuntu n'aba agenza okusoma lisiti osobola osomera omwaka gumu oba emyaka 2 n'okomawoko n'oweereza abantu bo ate n'oyogera nabo n'obalaga ebirungi ebiri mu kusoma ne byobasakidde kubanga okusoma kuyinza okuba kugenda kubayamba ng'ekitundu ky'okiikirira tuleme okubirowooza osobola okuba nga kyokola kigenda kuyamba abantu b'oweereza ate nayo yennyini gy'osoma osobola okufunayo omukisa okufunayo mikwano gyo n'ogireeta eno ne giyambako ku kitundu kyo n'osaka n'ekitundu kyo ne kiba nga olwaliawo kiganyuddwamu mu ebyo mu kusomaku nekyo bintu bingi naye omuntu wabanga agenze bugenzi n'essuulayo gwa naggamba n'agamba nti no bano abannonda natababala mu magezi mu njogera ennyangu nga gye twogera kati nekyo yandibadde si mutuufu okwongera kaadi olw'okuba nti takoze ekyo ekyali kimusuubirwamu okola era nze kyemmanyi ne bwe kitaba kibiina kya NUP ne bwe kiba ekibiina ekirala kyonna kyonna buli abantu be muleeta muba mwagala results zisinzira ku abo abantu ababa bakiikiridde mu bitundu ebyenjawulo ne biki ate nga ne Uganda weeri kati tulina omulimu munene ogw'okusomesa bannayuganda butya bwe tusobola okukyusa ensi yaffe ffe ng'abakulembeze ffe mu muli ogw'okusomesa n'okubuulira abantu kiki kye tusobola okukola okwejja mu buzibu ekyokulabirako Mwai Museveni ne banne okuviira ddala mu myaka gy'enkaaga bakola folonasa ne bakola n'ebirala nga balaba nti obukulembeze obuli mu ggwanga oba oli awo tebutambuza bulungi ne batandika okulaba nga bagunjawo ebibiina ebyenjawulo okulwanyisa abo abaali mu bukulembeze okulaba nga babajjawo bo baleeta obukulembeze bwe baali balowooza nti no bugenda kuyamba bannayuganda nolwekyo naffe tetusobola kussa mukono nga tulaba nga batufuga mu nfuga etali ntuufu enfuga etagoberera mateeka enfuga eyeeyagaliza yokka enfuga eya famire nolwekyo tulowooza nti mu buzaanyizibwa bwaffe mu mulembe guno gwe tulimu okulaba nti no tuwulira bannayuganda okulaba
nti tujjako gavumenti etagoberera amateeka. Ekyomukisa omulungi ku mulundi guno ffe abaliwo kati twagala kuyita mu mateeka, tetwagala kukozesa fujjo baganda ffe bakola ku bakitaffe ne bajjajjaffe ne bannyinaffe okulaba nga abantu abali mu bukadde mu mitwalo n'emitwalo basobola okufa mu lutalo, naye ne tuba nga ate tukyalaba nga twetaaga obwetaavu bw'okukyusa gavumenti oluvannyuma lw'abantu abangi bwe bati okufa. Kati n'ekyo tetwagala kuddamu kukola nsobi nga gye baakola, so twagala tuyite mu mateeka, abantu bakozese obuvunaanyizibwa bwe bwa ssemateeka okulaba nti no tuyitamu okukyusa obukulembeze. Ekisembayo okumenya okugenda mu maaso ku bantu abeesenza mu ntobazi, Kawempe bayingidde bwe bagamba nti buli ali mu lutobazi mu Kampala bagenda mumenya, Kampala ne Wakiso tusigaza, tetusobola kusigaza. N'olwekyo njagala kukubira gavumenti omulanga, ekisooka njagala bategeere nti abantu bali tebabadde buvunaanyizibwa bwa kubakulembera, naye ne babutwala ku kifuba kubanga bo balina emmundu n'ebirala tetulina kyakukola. Naye n'obuvunaanyizibwa obwo bwe baatwala mu bumenyi bw'amateeka tebabukozesa bubi okunyigiriza bannayuganda. Tukkiriza ffenna tewayinza okubeerawo enkola embi ey'okuzimba mu ntobazi, naye n'enkola ekolebwa gavumenti gyeyiseemu okukola okulaba ng'esengula abazimba mu ntobazi nayo si ntuufu. Erina kyeraga oba oliawo eraga nti obutaba na buvunaanyizibwa, obutaagala bannayuganda, kubanga omuntu eyakeera enkya nema yali tenaba kubeerawo. Mulimu abantu abagamba nti no batandika okubeera mu 1955 nga nenema tekola ki? Teriiwo. Ekyaliwo tetukimanyi baali bakiyita batya, nenema ey'olwaleero yali tekola ki? Teriiwo. Kati gwe bw'obanga omuntu oyo yabeerawo okuva 1955 n'ova eri n'omu ennaku 21 aveewo, ekyo tekibeera feya. Nze nandowooza nti gavumenti senga yabadde eyagala okujja abantu mu ntobazi yandibadde esooka okuyita n'okubasomesa n'okubalaga ebirungi ebiri mu kuleka entobazi nga tezirimu bazizimbyemu. Ate olwokuba nti yalemererwa okutwala obuvunaanyizibwa bwayo okulemesa abantu okuzimba mu ntobazi, yandibadde ebawa omukisa ogoba okubafunira awantu awalala we bakola ki? Kyenjagala okulowooza batubulire gavumenti olwaleero nti ab'ebuduuda bokka be balina omukisa mu gavumenti ya Museveni, be balaba ng'ensozi zigenda kubumbulukuka ne babagamba nti katubagulire awalala we mbamulaga, katubagulire awalala we mbamulaga muve mu nsozi, n'abamu ne batuuka n'okugaanira ne bagamba tetuva wano ku ttaka ly'obujjajja, naye nga bo babagamba twaguze eri mugende wano, naye ne bakola ki? Ne bagaanirawo. N'ekyo ffe bannakawempe oba bannawakiso ffe tetulina mukisa, tetulina mugabo mu gavumenti eno. N'ekyo nalowooza nti gavumenti kyekola tekiri mu mateeka oba si kya buntu. Basobola okuba nga balaba kiri mu mateeka kubanga balina obuyinza n'amateeka bye bamanyi bye bagatafuta, naye si kya buntu kubanga gavumenti tulowooze nti ye taata waffe. Gwe taata w'abaana bw'okeera enkya n'obasiba omugwa mu bulago oba tuge oba taata wa kikaaki. N'ekyo tulowooza babamenya ab'ewakiso, ffe tuli beekawempe, naye tulowooza nti gavumenti eno y'abantu, gavumenti erina kufuga abantu, terina kufuga nte. N'ekyo ffe tuli wano tutunula tugamba nti tetugenda kukkiriza, newankubadde balina amaanyi, tetugenda kukkiriza abantu kubasenda ku mataka gaabwe, tetugenda kukkiriza. Si lwakuba nti twagala, naye tetugenda kukkiriza kubanga omuntu bw'omusenda wasula obanga amusse, omuntu oyo aba takyalina bulamu. Sesanga olwaleero oyinza n'okuba opangisa nnyumba, naye Land Road ne bagamba nti ennyumba bagimenye nga n'ennyumba siiyo, n'osooka n'olowooza ngenda kusulawa. Esente ezipangisa ennyumba emyezi 3 ngenda zijjawa ennyumba endala nga nazo tokola ki? Neeteebereza omuntu eyagenda mu kyalo yajja n'akanika ebwayise n'agamba nina kapoloti kange mu kyalo wantawanya okuva kangende ngule wali mu Lubigi we naavanga nga ntambuza bigere ngende ebwayise. Bwe yatunda poloti ye mu kyalo najja n'agula mu Lubigi. Mu Lubigi we yagula nga yaguliramu n'ennyumba ng'olwedde mweri gwoba ova ino omugamba nga wayise emyaka 10 nonga nti wano ngenda kusenda wakole ki? Akole ki? N'ekyo tulowooza abantu abali mu gavumenti nabo beddeko ba cabinet minister, cabinet tulira nti cabinet yetulabulirwa mande bwe batula boogera ku biki? Kuba juzi nawulidde president ng'avaayo ng'agamba nti tetugenda kukuttira muntu ku liiso, naye mwami Museveni waba agamba tebagenda kuttira abantu ku liiso, ekiri ku ground akimanyi oba ayogera bwogezi. Aba Starbucks wali batunda amafuta bo tebabasenze, poliisi tebagisenze kubanga basooka ne bateekako ne bagaba bagivuddeko n'abalala bangi. Nolwekyo ekyo kye twagala tulina etteeka eririna amaaso nga liraba nga lirondayo bali bano ne libaleka, ne lirondayo bali ne libaleka. N'ekyo tulowooza nti ebyo bye bakola
beddemu beekube mu mutima basooke bayimirize okusenda abantu basooke bategere nti abantu bano betusenda tusobola kubasalira magezi ki kubanga gavumenti yalemererwa okukola obuvunaanyizibwa bwayo obw'okulemesa abantu ozimba mu ntobazi bazimba gavumenti weeri n'abamu gavumenti yabasangawo okugenda Museveni okujja mu buyinza mu 86 okuwamba abamu baaliwawo mu Lubigi n'abasangawo nokyo omuntu gwe wasangawo gwe oyagala kumuleetako etteeka otya ne bano ate abazimbye nga wooli ng'olaba buvunaanyizibwa abo bakwiseeko ne bazimba osobola kubakola otya mu mutima omulungi ogw'ekizadde nokyo nze nandirozeza wano twalina ensonga ya Kikyoncho yamenya abantu mu Lusanja Mwami Museveni mwennyini yavuga emmotoka n'agenda mu Lusanja ne bamugamba muganda we Salimu Sale yasenda abantu najjawo n'akasimu n'akubira Salimu Sale Salimu Sale n'abyegaana naye ku nkomeyo ya byonna Kikyoncho gavumenti yamugamba abantu yabaleke era nti egenda kola ki kusasula tetulowooza nti bamusasula kuba teyaddamu kutawanya muntu n'omu naye bano ab'omu lutobazi lwaki tebabakola bwe batyo gavumenti waliwo ne ssente ze twateeka mu land fund lwaki tebakwata ku ezo ssente ne bakompasetinga abantu bano ne bagenda mu mirembe ne tutafuna buzibu mu ggwanga lyaffe lwaki tebagenda mu mirembe nekyo tulowooza nti kubanga abantu bano bagenda tulowooza bandigenze ne gavumenti eno kubanga gavumenti etukoze buli kimu abantu baba bagende ne gavumenti tumanyeyo gavumenti tugikoze eki tugivuddeko nekyo beekube mu mutima balabe engeri gye basobola okuyamba abantu bano okubajja mu ntobazi mu mirembe kale twenza nnyo tweyanzeege kansala Kulia Saulo akiikirira Kawempe North 2 mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority tumwagaliza birungi byerere na buwanguzi tumwebaza okufiisa akaseera najja ne tuwayamu wano mpola mpola ebigambo ku lw'ensi yaffe Uganda nga tusala amagezi tufuna ebirowoozo okuva mu nsonda ezitali zimu ku ngeri kinyaffe Uganda gyasobola okutambulamu nga abakulemberwa basanyufu beeyagala bawa omusolo bazimba ensi yaabwe ate nga n'oluyiruyi olukulembera nalwo lusanyufu lukuŋŋaanya omusolo nga lutuukiriza n'ebyo bye lwasuubiza abantu ku lw'ensi yaffe Uganda nze Sesanga Bate the Great ndine Dan Mugoya akuume